Sajja abalimi bakola ki? Omusajja omulimi oyinza omusanga mu kkubo genda akuteeki kajja atanyankula kinyankula yennemba yenna zeewanisa ziringa ejjambiya. Ekyo kindaze nti emputo ina y'abejjinja naye sikunenya kubanga tonnatuuka mu myaka gitegeera byenkugamba okusinziira ku byafaayo by'abeewammwe. Tosobola kugamba nti omusajja omuzungu nti asinga omusajja omuddugavu okumanya omukwano nga n'erinnya ly'abazungu oliwulira abazungu lyeyogerera abazungu kiba kitegeeza nti bazunga buzunzi. Wayonka mabeere ki? Wayonka gambisi ga kamyu oba ga nkima? Nedda ssebo nze sisa piki mu nnyumba yange kumpunyiriza mafuta. Omusajja yammenya omutima awatali na kunsaasiramu wadde. Era nsazeewo njagala kuwa kirabo. Era ekirabo kyengenda kuwadde ekikutiya ky'akalimbo w'enkoko. Muzeeyi ku mirimu gye nkoze n'enzunga n'enzireeri. Ogenda kumpa kalimbo wa nkoko waaki? Omusajja omuzungu aba n'amazima ne bw'aba ayenza akomawo n'akugamba honey I'm sorry nayenza. Didi, Wangi, lwaki eggulo wambonereza? saakubonereza n'ejjobba wange yabaddeyo. Mwana bawo simanyi ennaku zino nemesa nnyo oba tugenda mukolera ki? Nno oba tugenda mukolera ki? Omusajja nnunda tava waka buli kaseera abeerawo. Abeerawo. Kale tofaayo ngenda kuyiiya ekyokukola. Vale. Tofaayo. Kati nkuleeteddeyo akalabo. Ndeeteddeyo bino ankebereko ndabe. Ane nga bulungi walondedde ddala kala gye njagala ate fiitingi naku zino aliko neyanziza weebale. Siimye oyiiya teganzo nsingira ne bba wange oli kasamaalo kuba tagaba amenya abana omusajja atagabanga naye atama atayiyaako nti oba omukyala kamuleetereyo kadda. Omusajja wafuna mujega naye tofaayo nti kati ebimulema okuyiya kati nze abiyiiya. Ekyo bwe kimulema okuyiya nze nga nkiyiiya. Awo si wabi. Kati kyolina okukola nze gwenyina okwagala. Kale ng'omukwano omuwera katodi bwe kati. Katini. Munene n'okuwanza. Kale. Ogambye oyagala musajja muzungu? Ije njagala musajja muzungu. Kati ogenda kukola otya okumufuna? Mbanoonyeza ku Facebook ne ku site endala kwe banoonyeza abaagala. Kati wafunyeyo gwe mukwatagana naye yenna? Nakafuna yaba. Bameka? Kati abasajja babiri ogenda kubafumbira oti? Bonna bantamye. Ate bakutamye bakoze eki? Eyasooka twali twakogerera ennaku bbiri. N'akyusa profile pic ye n'ateekako private party y'omusajja. Nga kwatadde n'okwenywegera ne basajja banne n'antama. Naye ng'okakasa yali muzungu? Ye yali muzungu. Ate owokubiri ye yakoze eki? Owokubiri yangamba musindikira ebifaananyi. Era ne mbimusindikira n'asiima. Kyokka n'atakoma okwo n'angamba bwe neekwateka vidiyo ng'ali bwereere. Nkamuweereza naye n'antama. Munnanga abazungu bwe batyo abasinga baseegu. Bandibanga baseegu naye nze ekibanjagaza boogera amazima. Maama ofiira ku mazima? Si mazima gokka naye nze nfiira ku muzungu. Kakati Lydia. Wangi. Ekiketo kindi kuba njagala kunuuna ku vvo. Obadde oyagala linuuna ddi? Ekyamazima ndi bubi. Mbadde njagala leero. Leero? Leero sigenda sobola. Kuba tugenda eri tulinayo ekibiina kya ssaka ekyaffe eky'abakyala. Gyendaga kati awo leero sigenda sobola. Leero siriiwo. Kakati olwo ndenoonyeko ddi? Pozika tulabe enkya. Enkya? Tunaalaba enkya. Kama anaaba kukeesezza. Kakati kyensaba Lydia, bw'oba osazeewo nkya kakasa nti enkya lubeera tulutuukiriza. Katulabe enkya. Kale
kankuleke kubanga sikyavunaanyizibwa omusajja okuwaliriza omukazi okukola ekintu nga mukazi teyetegese. Naalaba enkya. Kale bambi bandabiri. Kale bambi. Va ku bazungu b'oku Facebook. Funa abazungu bawana e Uganda kubanga weebali. Ekyo kizibu kubanga abazungu abasinga wano baba bazze kulambula. Abamu nga bazze ku contract. Bwe ziggwako nga baddayo ewaabwe. Kati awo funa Abachina. Kubanga Abachina tubalina waneeno nga batuuze. Abachina nabo bantama. Ekisooka bumpi bulya nkuzibwa balya amakovu. Bisaanyi, biyenje, mbwa. Nabo bantama. Kaakati awo funa muyindi. Abayindi we bali wano nga batuuze abamu babazalidde na wano. Abayindi nabo bantama. Ekisooka balya kamulali mungi, ne balya kuba, ne balya katungulu cyumu, ne batooka okunya ekkala lumengo omusota. Bantama. Viki kati awo omusajja gw'oyagala nneme okutegeera. Nze mumanyi njagala muzungu. Nsanyusa okulaba Daisy. Nange nsanyusa okusa. Nze mbadde manyi togenda kujja. Lwaki mba sijja nga gwe wampise? Omanyi abawala abalungi nga ggwe beefuula okuba nti bamanyi ekiri mu kitabo ng'ate tebannakisoma. Nze ndi muwala Mufirika, amaaso g'Omufirika gali mu ngalo, asooka akwatako n'alyoka akkiriza ky'oba omugamba. Anti kati obuzibu bwe buli oli kugamba nti ayagala kugikwatako ate gwe n'ogamba nti togikwatako. Awo empaka we zitandika. Daisy, nze njagala kugikwatako. Sebo togikwatako. Neebuuza abasajja abankubira amasimu olutatadde. Ennamba yange y'essimu gye bagijja. Omuntu bw'aba akwagala ennamba yo kyangu ogifuna. Wateekwa kuba nga waliwo agibawa. Nedda. Basobola okuba nga bagijja ku Facebook oba ku WhatsApp group z'olimu. Facebook account yange nagiggalawo dda. Sirina WhatsApp group yonna gye ndimu. Nabiggalawo olw'ensonga abasajja b'oku Facebook bansobera wakuweereza hello n'omuddamu hello ekiddako I love you. Nekyogereko Glory. Abasajja b'oku Facebook lwaki baakiramu nnyo mu bantu be batamanyi bwe batyo? Babaakiramu lwa nsonga eki? Nsonga ki? Amagezi amatono balina mangi. Daisy, mbadde nkusaba obeere omwagalwa wange. Mwagalwa wa atya, girlfriend oba mukyala we? Katusooke ekya boyfriend ne girlfriend. Lwaki tetusoose kya mwami na mukyala? Bwe tunaasooka ekya girlfriend and boyfriend kijja kutuwa omukisa buli omu okuteeka munne mu kigezo mu Laavu. Bwe tunaayita ekigezo ekyo nga tewali akoze ensobi eri munne, awo tuli baddembe okufuuka mukyala Kabengo, mwami Kabengo. Kaakati ensonga yo nkitegedde. Okola mulimu ki? Nze neeyiya. Gwe mulimu ki ogwo? Ogwo omulimu guba gwa bwongo. Gutya? Kuba kuzuula kitone kyo ate nomala n'okifuula omulimu. Kaakati mbufunze okola mulimu ki? Ntereka bintu by'abantu. Ogwo ogufunamu ssente? Akageri omulimu ogwo ke guli omupya mu Uganda abantu babaye tebannaba gutegeera era sigufunamu. Nze ona nsobola? Ate kulwaki? Nze njagala musajja mugagga. Daisy, sente bakola nkole. Kkiriza tubeere fembi tujja kukola sente. Kabengo, nze nkugambye njagala musajja mugagga. Daisy, wadde sirina sente nina Laavu yo. Laavu etaliimu sente gitwalire nnyoko.
Hello. Kakati nnyabo nze Spears Kikeeto. Esimu eno nga nsinzira wano emulyankuyege. Nnyabo nsaba okkirize ompeyo eddakiika 10 twogere. Sabo tekijja kusoboka eddakiika 10 nnyingi nnyo ngenda kuwa 2. Badde 2. Kale nnyabo neyanza nnyo nnyabo. Kakati kantukire ku nsonga. Nafunamu obuzibu ne mukyala wange. Kakati nadde nyina bwebinyumiza wabawo omukyala atuwulira. Nampe nagamba sitawana kube bukubi kweno enamba gojja kumbuulira ekyokukola kati yesimu eno gye nkubye. Eyakuwadde namba yange y'essimu yabadde musajja oba yabadde mukazi? Yabadde mukyala. Yabadde mukazi atya? Mumpi. Mutegedde. Omutegedde? Oyo yagimpadde. Kaakati mwabadde kino omwagalwawo? Kaakati lwali lumu nsanga mukyala wange n'omwami omulala mu nju yange, naye omwami mu kifo ky'okumanya ensobi gy'akoze yadda ku nze nankwata nankuba bubi nnyo n'okuzirika nenzirika. Ekyo tekyamumalira n'akwatidde mukyala wange n'amutwalira ddala n'amuwasa. Naye ekintu ekyo kyampisa bubi, buli lwe nkijjukira mbeera obulamu tibweyagala, gamba sitereranga okuva olwo. Katoli yaŋŋambye nti oyo bw'oyogera n'oyo mukyala yajja kulaga ekyokola ekyateera kati kyekikubiza essimu eno. Sebo nga walaba okutyoboolerwa. Nalaba nnyo nnyabo n'okuswala n'enswala. Nze siri kansala. Nange naakamala okumenyebwa omutima. Ekiki? Ani? Era musajja. Bambi ng'ate walaba nnyo nnyabo. Kakati kyensaba kuba omusajja oyo nze ne basajja banange twetonda. Oyo omusajja musonyiwe kubanga teyalaga buvunaanyizibwa. Omukazi bamukwata bulungi, bamuwembejja, so si kumumenya ate mutima. Namusonyiwa dda. Naye nange nsaba otusonyiwe ku lw'omukyala oyo ekikolwa kye yakukola. Tusonyiwe munnange. Ko kumusonyiwa namusonyiwa. Era kanzire mu musonyiwa. Era musonyiye naye sisobola kwerabira kye bankola. Okusonyiwa kubaawo naye enkovu zisigaza omutima. Kakati bambi nsaba onsonyiwe kubanga wabadde ompadde eddakiika 2 naye ekyamazima zonziyisizaamu nsonyiwa. Tewali buzibu sebe, ensonga gye tubaddeko ebadde nkulu nnyo. Bambi kale nnyabo Mukama akuume. Amiina nammwe abakuume. Kale nnyabo. Daisy, ensonga yange etuuseewa mu mutima gwo? Wafunye ssente? Ssente sinnazifuna, naye nina essuubi okuzifuna essaawa yonna. Sooka ofune ssente. Katonda wakuyamba n'ozifuna nga basajja bagagga tebannantwala bw'ontwala. Daisy, obugagga obutali mu mukwano nabwo tebunyuma. Nze ngenda kukuwa omukwano ogw'ekimemete. Nja kukuwa laavu ekwerabize buli kimu. Gwe engeri gy'oli omwavu, tomanyi mukwano gulimu ssente bwe gunyuma. Daisy, omukwano gwange gugenda kukunyumira obeere nga teweetaaga na ssente. Ngezesa bambi. Nze ndi muwala w'abasajja bagagga, genda onyonye bavu banno. Daisy. Mavi. Yes sir. Enamba y'omukazi gye wampadde ngikubyeko, naye omukazi ayogera bulungi tanvumye ate nga wagambye muvumi. Oba akubyerawo namba nga si yeeyo. Ye nnyini gye wampadde gye nkubyeko, naye nga omukazi ayogera bulungi. Naye enamba ye wagijjawa? Kati nze nina omuze nyiga simu yange dikitisi 10 kasita ziwera nga nkuba
bwe nkwasa nga twogera kakati namukubira naŋŋamba yanvuma buvumi amagezi amatono gendina amaanyi. Yakuba mbu amagezi amatono ina amaanyi. Yanvuma buvumi namba yenjivaako. Ate mu bivumo ekyo mbadde sikiina nti amagezi amatono amangi nakyo kivumo. Nange kyanewuunyisa nno. Naye nze njogedde naye ayogera bulungi nnyo era sisuubira nti wandibadde omuwayiriza nti ayogera avuma. Si muvumi bano nze twogedde bulungi olabika gwe wayogera naye bubi. Kyewuunyisa kubanga nze yanvuma amagezi amatono nina mangi. Viki nina kyenzudde. Nsudde ki? Nkizudde nti abasajja abankubira amasimu gwe bawe ennamba yange y'essimu. Ani akugambye? Olwaliro waliwo omusajja ankubidde n'aŋŋamba gwe wamuwadde ennamba yange. Gloria nsiina muntu gwe naawadde ennamba. Ate Viki ondabikira okuba mu ka element k'olugambo. Nze siina lugambo wabula ndikola mu birooto. Tolaba nti ekyo kiraga nti olina olugambo. Gwe tokimanyi nti omuntu kyasiiba akola oba kyasiiba ayogera ekiro kyaloota. Kati osiiba oyenjeeza lugambo n'otuuka n'okululoota. Gloria nze siina budde bwa kutambuza lugambo. Nze kyenjagala okimanyi. Muzungu. Daisy, njagala omanye nti abo abasajja bonna abagagga baweegomba nabo baali bavunga nze ne bakola ssente zaabwe ne bazifuna. Ate nkakasa nti nze we naazifunira ate bo bajja kuba baavu nnyo. Nze omusajja omwavu andabikira nga zike mu zzo. Abalambuzi ne bajja osasulira ne bataliwa yadde olw'ataano. Wadde tebaliwo wadde olw'ataano naye ku ssente ezo baligulirako emmere. Akati ssebo weefudde zike buli kimu yagala afuna kya bwereere. Si bwe ŋŋambye naye bwe ndiba nfunye nja kuwa. Sooka ofune ssente ndyoke mpulire by'oyogera. Easy.